Hajjati kichigenti waliwo abantu nga bobogera bwogezo gakambireke Hajjati yali atunda na butunda oyo Hajjati bamujja mu butunda sajja mujja nga atabala batambuza obutunda munna iziti na lubwama akedi munga batambuliza obutunda sajja namugwasa namukulya nimba era nzo okulaba sitole eyo nali mmanyi Hajjati akyaliye wani ewoli omusajja wokuba TV za Uganda zisinga zaagwa tezina bintu bisobola kuweereza byamakulu acho ne TV za Uganda zisinga okuba ziri ku kontroli ya gavumenti zimala galeeta abantu kubanga TV zaagwa kyo si kinene ate nzibadde nzeeta zaaki mugamba mutya abali Kachumba TV kasoita mudala bulungi nnyo kasenyiga kanuma aluma ne tujjagendera awo sembere yeri funa maski tagenda kukwata mugera mukisinga abakazi mu bibala asate yabadde goge nakisinze kazi wange mulamu tumanyira kakati basewo ne banyabo tuli kwekyandemu basange bakapirawo kembuza akalungi emmere yonna eri loko ennungi ekintu kyonna kyewandiyetaza okulya oba okunywa kisangibwa wano eno ku H&M opposite Fox ate nga waloneka kufa ka chapati ofa ya chapati Brian yeta kyava wali azitwalaka yategere nti zabwerere bwolya emmere nga bakuwa chapati ogitwaleko ate abeewaka tosuubira nti nno either osobola ogirako ekiro ekyenkya ku makya oba abaana bo ne bagyeyambisa kuba chapati ewoomera ddala aleka Hajjati yagenzeeko ebweru yabeereko pye aleka ina lesondo yalidde nebamuwaayo ndowooza akantu konna nagendako mu yasuze nagamba wentuukira e Uganda bwenti ekyande mugenda kugikyusakyusa naye tugenda kusomba chapati paka kuggwawo atuuka ekiseera agenda tutunda ntunde bazewo ne banyawo Sula Motors nabo bagamba nti nowefunye emmotoka ey'ekirooto kyo ebintu bitambule ddala bulungi nnyo wakyemmanga wa kalenda awe bondi nene nnyo buli mmotoka nagamba gwagenda mu byobufuzi wetaaga emmotoka mpenkoni gyotuwa ku kyo ne bagamba yoyo mbaka waffe gw'omuvubuka emmotoka ku Kibanyampola ogifuna ennamba ziri mu kasonda awo ebintu bitambula ddala bulungi nnyo Crown Japan katwe Crown Japan katwe musajja wange musajja wa David Komu badde nga yakumulipira nge walipira Sula oyo Hassan Serumaga sajja Crown Japan waliwo ne muganda wange Yanga gwe namugamba nali mugambe bayiza we manager Hassan Yanga agenda akebeza abaana Yanga we navuga kumuka akatini akalinge ensujju alina abaana bangi Yanga autobuka chokka ate chokka nga omuli anti Yanga omutebeza okuba nti ali myaka ndowooza nga 18 ye mukulu andi kati nze makinde nasalawo Yanga oyo woba oyagala omukazi ofuna ekifaananyi kino okissa ku ssimu yo kati oba oyagala n'omwana okimulaga omuwala kasobola omuwala nga atambudde ngoma nti amanyi Yanga tegeza makinde abayiseemu era nali ngambye Hassan bosi wafu manager ku Japan katwate nga director nga yateekawo omusawo ajjanjaba abakozi Yanga bakiriza alina omusawo ajjanjaba abakozi bwe kasobola olwalamu awo eddwaliro si musawo alina eddwaliro bajjanjabira abakozi kabazaale ate nga omukozi waba bakujjanjaba tasala ku musaala gwo Saalongo tasala ku musaala gwo baleeta bulesi bbiiru nti ono Yanga bambanja emitwalo 3 nti eyo David Komuyalwadde bambanja emitwalo era bayize bakuba kati ndudde n'okulwala Saalongo nzija alina abalongo b'emirundi 3 tokyafuna nnyo nziku njali endunuyeko basewo ne banyabo oyo Crown Japan katwe genda yoko wefunire TV firiji simanya gas cooker simanya pakoleta byonna byomanyi ebikozesebwa ewaka ku Japan katwe awo ne kyali wali wayitala ku manya ali mataka lake omanyi lake 1 ne musajja wange nnyo yandikebeza ku baana ndakebeza abaana alina honorable asowa honorable uwe kakati basewo ne banyabo ensonga zifuuse ensonga abaana ku kitimba bavumye omukyala ne bamuvuma engamba bamuvumira ki ne nnoonyereza abantu bamuyita mu Indonesia abalala ne hannanga baana muvuma tugenda kwogera ku nsonga lwaki era kyekyamutedde okuvumibwa anko kulikayo mu kuziika
navuddeyo mu kuziika bane ekitalo nnyo kya Mama Gravity kitalo nnyo maama waffe twamuliseeyo Gravity tukusaasira twagenda ne tuziika n'ekisooka kya byonna nja kusaba Gravity mukama amugumye kituufu nti ye nno mukama amuyambye maama abadde baddeko naye akuze amulabako abala bagenda bakyali bato so gye twaviira gye tudde essaawa yonna mukulisaayo bonna omukulembeze wa Federation Eddie Kenzo Musuuza Dr. Jose Chameleone Kasaine Kusaasira Shakira Shidi Style ne Mickey Wine Sulubada Mickey Wine bambi olaba wonsize n'omuyimbi waffe Bright gwe twagenda naye n'abalala bonna Eva Boss Kalenda Brian yatukunga awo Koko basaba ne banyamu Brian w'amaanyi nnyo era obudde buno yali ku kamera musajja w'amaanyi mu Makinde muno ne mu Kampala yonna nebaza okubanga baga entuziika njakutumirako bakyali bange byatambula bitya mu kuziika byatambula bitya ki ekyakola amawulire sooka kiba ku byonna kati sooka otumire bakyaliibo mbadde nga nti oli ku bwangu tugende ebibi tumira bakyaliibo omanyi omumbi bayita ambasada Sali abadde abeera South Africa erinnya ndimanyi naye yo omuntu simumanyi kati ngenda mukugulako yakomyewo wano ontwalayo ddi era ayina tugenda oluva ku program tugenda kumunonya ayina ne konsati ngenda kuza omwezi 7 ogwokubiri wano mu Uganda mukula Bonita ambasada ng'amaanyi 7 8 9 agenda kukola Luweero akole ne wa Mitanda wali ebujuuko abaana be South Africa mwenna nsube mujja kumugulako tikiti waliwo kyali bamwita Frank South Africa nkutumiddeko mwami T40 n'abasama bange abe South Africa mugamba mutya mwami T40 Sweden yawo nkutumiddeko musindikire ku message tandiko bayisaamu Madam Pros UK nkutumiddeko nnyo so nje era nja kusinzira nkubaga nti ngenda kuza omwezi 29 tulina anniversary ab'emboozi mukati emboozi mukati anniversary ku climax Makindi bagenda tuulako leero mu bifo by'ebbeeyi bave mu buti buliyewo nnyo buli lunaku tutuulawoko ne tubeerawo nga tuwayawayamu naye kati mujja abawagizi baffe twogeremukko nammwe kati mugenda kwogera biki kuba kuba luseke muyita abantu bakuba bukubi luseke nakuba nnyonnyola bye tukola ffe tuweereza eggwanga mugenda kwogera ku biki bulijjo twogera biki gwe mwennyini okunoonya okuntegera wantegera ndi mukati ate abantu abasinga bamanyi nnyo abayimbi bakini abagenda bawerekerako ate ffe abayimbi ffe tusalawo ffe tugenda okukola limitindi kati tukomye kwabo kuba jo nabadde kujja live ensanga Starboss Big Eye n'agamba nange ngenda kujja mwami David Lutalo waali mami Irene waali tulina babitusi webali Hajjati Sofia oyo ne simwogera oyo bosi wange wa kumugugu yalese no pichipichi za twagala abantu nga bali awo emboozi mukati mugikole nga abayimbi be badiscussinga nakyo kituufu bayimbi bajja badiscussinga ku nsonga ezigenda mu maaso mu anko point yo ntuufu ate mugenda okunsasulira okuba amagezi oyagala tukole ku olwo kwolwo abantu bajja nga bazalaba bayimbi Hajjati Sofia bwannyonnyola waiswa mufumbiro wali David Lutalo nga nnyonnyola mpuuga eba ekyali mboozi mukati olaba Jemba wajja nannyonnyola Lutamaguzi abudde abantu bambuuza Jemba mukulu muto Jemba muto alaka ni myaka nga 3 nokubanga tagawuza mwana muto akuba just yira gajjalira asogola bigguula kyasanga kyalya asema ne banyabo tubula agejjanga bino ebyata by'okumazzi tugende ekyali mu kuziika Mama Gravity lwaki twaziika nenze nawa transport yabatwala agambye atya damu empewo ekuwulire ayinina okukola ekiro olina kyosoose kintu kisiimuule yatuwa transport ani anko okuziika yaleeta atuve kumbe tukufa accountability
katuve kumbe tufuna accountability kubanga twanywa wali full tank emitwalo 37 emba sirabidde twatuuka emubende noyongera mu 10 ekyo sije emitwalo 47 tugera funa accountability tugenda kufuna accountability ate yaji ozaagala tugenda muto lwa byanfuna kwa tulina betwasoloza ne bataziika kakati tugende mu maaso ki ekyasinga okukola amawulire mu kuziika kyewalaba mukuziika ekisooka kya bannanze nafuna surprise okulaba mikuwa yini ngazze nange kyankuba wala nali sikisuubira naye nenewuunyamu ate era obutalaba King Saha. By the way abantu beebuuza King Saha ayinza okubantuza kati yali mu ggwanga tuyinza obutaba kimunenyeza kubanga wano mu Uganda bayinza kulabita si mukwano gwange si mukwano gwange kyokka ate era si mulabe wange. Okay. Wetwesanga twebuuza era kyola soyewe yamusala nanyolwa nange kyannuma kubanga omulimu gwako oludde ate nze gwenkola nawulya nnyo bubi nange kyannuma soye okumusala naye nga si mukwano gwange si mulaba kyova olaba era ndi ne mu show ziri nali nnyo wa Mick Wine wagula fite najja oluvannyuma nnyo naye nga mu kusonga ebitundu 8 ku 100 nabikola ate nnoze munnayenze 10 ku 10 nali waggula viti bampisaamu eggaali kyengeeza okulaga ti nali wa Mick Wine ebitundu 8 ku 10 kyokka ebbanga akati nibwe najjako waggula vite wano ayina receivingawoku eri tebakwadda 10 nali nkola kulwa One Love kubera Mick samugamba nti mpa ngamba kumusaba era yajja kuzimpa niyo olwokuba nti nze Mick nze siye concert yesu sene kati guyinza obanga gyomanyi esoose kino gyetwakolako Mick nekamuki eyo concert kamuki twagikola gyeyasookera ddala ngaolaba allo abantu abasinga ne gravity yatandikira ku PTC najja nga ayambuka ngola nti Fiiki yatandikira ku Sky waggulu eri ya Freedom City najja nga ayambuka nti nze Mick yali mukwano gwange ebbanga lyonna actually yatandika n'okuyimba boyi wange era we yagamba concert nankubira neŋŋendayo ng'amagezi naye najja nze kuba nze Brian yantolako ewaggula viti tinyumyanyumyamukaawo nampa n'engatto bayiza we webira kwegatto alina yerubudu gye yali akutte nga erugogo erubudu ejimba kati kyengezaako okulaga nti Mick kyali wange nnyo Gravity tabadde boyi wange ate yanga si mulabe wange nti neewuunya nnyo lwaki badde gamba bino neewuunya nnyo obutalaba Saha bwe baatoba kubanga Gravity abajagala nnyo Saha nnyo ng'oggyeko nti bano abaana gye beerimbalimba wano olwokuva ku social media kuzze Saha n'atandika okuyimba ennyimba z'enkyukakyuka nola abantu nga tandika okuvumaavuma abantu batandika okubaawulayawula naye nga Gravity ne Sandoz ayinza okugamba nti Gravity wano mu Uganda mumbi asinga okubeera mukwano gwe Saha ebyaddala era kimanyi ne Gravity naye mulimu nnyini akyewuunya lwaki Saha teyajja so nali surprise okulaba Mick Wine neneewuunya obutalaba King Saha n'abayimbi abalala bangi saabalaba sijja kumentioninga nnyo mannya g'abayimbi balala naye abasinga kuba ne bayawula ne Fefe Busi ani Gravity bayawula tebaba ngo bamukwano ngate ne mu kusoma baali bonna lwamu bikebe ekyokuba ntufula mu kitegeeza nti tuli Baganda bw'omu yanoomanya bw'omu yabbako munne erinnya akati kabeere ggwe okubanga toyagala muntu kya butonde kati gwe twali muntu YouTuber munno oba kati nga olaba kubanza mpulira bamuteesa ne mugamba tetugenda kavalinga story ya gundi omuliro nga Blaze agenze ye ayina akatwewungu oyo kakati Blaze tasobola kufuna muntu ng'atambula ku channel ye nakuya nagamba jangu omukole tasobola kakati ekyo kya butonde obutaagaliza kati Gravity ne Fefe bali mu business yemu
bayimba style yemu twali mpanga zibeera waka bbiri mpanga etegedwa kubeera wemu kituufu naye era fefe naye ogakuba nti anko ekintu kufiirwa kigatta era nze kenzo yosikizigana n'ebiseera ebisinga kubaatandikawo federation naye namusiima nnyo kuba ngamba yali oba yamalayo n'ennaku bbiri kituufu nekyo nzijja kumwebaza Dr. Jose Camilio n'omuyimbi Shidi Style naye yayirako obutakkanya bwe ne Gravity naye Shidi Style namulaba twogere ku saamulaba omukyala Ray P yavaayo n'agamba mu bigambo bye nti nno waliwo abaamu abakola post ezigumya Gravity oba ezimusaasira nga ziringa ezikudaala nga tebakitegeeza nga tekiva ku mutima wabula pretendinga abaana ba Nuupu ne bamwambala kuba mu bantu bonna balina n'obutakkanya ne Gravity ye Bobi Wine ate era yakola post eyo alina kino njagala nsi esimanye Bobi Wine talina butakkanya na Gravity era Bobi Wine ebimuluma Gravity taliimu onjambere open kaddemu Gravity Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu talina butakkanya na Gravity era n'ebintu byalowoozaako nja kuba open wa Gravity oba ananyiiga oba ne munyini akimanyi mu bintu Kyagulanyi Ssaawa yaloo byalowoozaako Gravity taliimu ate ne Gravity mu bantu abamulumya omutwe ne Bobi Wine kataliimu kubanga Gravity essaawa ya leero obulamu bwe bwonna focus ye ebadde ku music we mami we ne almost maama we kati maama we essaawa yamuvudde mu bulamu era mbalayira bagenda okumutambaala kati mwesibe bbiri kuba kati ojjuka mukulusibwa kula kiyaganda oteekeddwa okubaako ne gw'oswalira kati abamutambaala Gravity bamwesibe mmeka bbiri wala talina kati gw'aswalira agenda kujjawo olwosseero kubanga yagambe maama wange yafudde mama tubadde nga twogera naye nga nange nyina ebizibu ebyange nga kalya yange efa osobola n'okugamba nti oba mami abadde nga alaba sikandi ziri ku TV nemutano ekapuleesi oba nekeyongera kubanga yamusaba miliyoni 5 ayongere mu bizinensi Gravity tayina abali n'ebisoomooza bingi ng'ebiva ku ye bidda ku mami kati mami nga woogatta obukadde n'ebintu byalaba ku TV ku mutabani we nga puleesi eteekeddwa kweyongera kuganga oyinza n'okugamba nti ayinza okuba nga yatuusa n'afa mu kiseera nga kirandade kituufu okusobola okwogerawo buto naye nga time yadde yeeyo kugamba nti puleesi ebaddewo y'amaanyi nnyo omwana yakava mu shee musaze eno ku kitimba alaba abantu bamuvuma kyokka nekisinga okuneewuunyisa abaana abasinga okuvuma abantu ennamba esinga wano teri wano era ennamba esinga eyo okuvuma abantu tewagira nkyukakyuka bo ngaebagamba gwakuba wanga wangina bwotagoberera omanyi nze mbawuliriza nnyo abamu pulezidenti oba Kyagulanyi kyakola bo bakiwakanya naye nga bakiwakanya bakiyita mabega batya babeera dayirekiti waliwo omu yagamba tetukolagana na muntu wa movement yenna era tetumwetaaga nga ali ku ssimu ye tetuwegwaga gwotawuliriza naga tetumwetaaga waliwo wa movement yeje neyegatta ku Nuupu wamulako emabega kaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu president yagamba mugende munoonye yonna aba movement gye bali mubaleete batwegatteko mubamanyisa ekibi ekiriwo tugenda kununula ggwanga ng'ono agambye tetwagala baaki ate ye kwasize laga nti ali waaki oyo aba wa Nuupu aba wa Nuupu yinza obeera nga wa Nuupu naye nga tamanyi nga yeetaaga kumanyisibwa aba amanyi buli muntu aba amanyi so that's ekibaawo nti omuntu ayagala okwogera nnyo amanyike kyova olaba nti nze bulezi oyo yali kyali wange actually namulaba dda nsana nakukulaba gwe naye na interview gye yakola nemugasiddamu kuna mu kamerayo anko nina ekizibu kiri kimu amawulire
mujjako abantu interview oli namuleka naawe walabuka ngenda kuwa example olaba omusango wa Aji ne Hajjati njawe gende ngwetegeeza basooka okukola mu story nga gwakatandika abasinga bali mu kuswala kati webakola balanse okutuusa ebigambo byabwe kubanga waliwo abakomerera Aji nga balaga nti ku sini balinga abaliwo nti Aji nga ayagala omuwala oyo ne bamukomerera okumuwuliza mu ttaka naye buli lunaku I think ekibakubya butakola research kati nze nga natandise kwogera ku Aji ne Hajjati tuyinza okusulawo si Aji ono omupya gwalina nengamba Hajjati ne bayogera oyo gwagamba mbu yambalanga eyafa musajja mugagga nnyo gyali akola mu kupa complex mu kasiiwuuka ekizimbe kyakasiiwukira mu kupa kira wansi mu basement yazaala oyo omuwala yamuzaalamu abaana bana kwekuli omwe yafa omu naafa wabula kyesi nze nakulanga mu kupa complex mu kizimbe kya Bosco mu Lukuuba awo nga ntunda siddi ng'oyo Hajjati kikyegera nti waliwo abantu nga bo boogera bwogezi bayinza ogakambireke Hajjati yali atunda na butunda oyo Hajjati bamujja mu butunda omusajja gye yamujja ng'atabala batambuza obutunda iziti Nalubwama akedi nga bwatambuliza obutunda omusajja n'amuwasa n'amukulira n'embaga era nze okulaba sitoole eyo nali mmanyi Hajjati akyaliyo ewaani ewoli omusajja era nagendayo mu kupa Haji nga mukami musasalirako omusali obudde buno Haji bamunoonya minisita amunoonya katofaayo kupa complex ogiraba kasiiwuukiro ekizimbe kya kasiiwuukiro ekyekyengulu okiraba kirira mu basement nga akakirira bwoti basement ye ground floor wansi mu ttaka kyekyo mu Luganda ndowooza kirira wansi mu ttaka nga yakirira amadaala bwoti ku mukono guno gwa ddyo eguba gwa ddyo edduuka lya mpiira liri awo sijja kulyogera mannya wali awo musajja mukulu awolakatula kuba nnyo n'ekikalu lwaki tavaayo ngaebigenda mu maaso talina nsonga lwaki avaayo kubanga omukazi oyo yamutuusa ku bintu bingi oyo Aji yabonaabona n'omukazi n'ekikale ekituuka okumuga naye tubiveeko tutijja kugendayo bakola research bamwenoonyeza oba mbeere kacyumba ku topic ejja tugenda tujja mwogerako musambu twabige mbeereko kaakati tubayo kyali ku rape bamuvumye nnyo bamuvumye nnyo rape Muganda erinnya mu Buganda nga sirimanyi muteeke erinnya lyawo mugundi awo kati ffe wano mu Buganda tetukyusa mannya rape erinnya lye kandi wano mu Buganda tetukyusa mannya era wegendeza abayimbi abakyusiza n'amannya gaabwe era abasinga abamu ku bo si Baganda nga wawo mulimu n'Abaganda nga bakyusa amannya gaabwe olwa sayiro gye bayimba naye olaba mukulu Misa Kisemakula ajja aluna mu biro luna li mayinja Hajjati Sophie na bamuyita Precious Remy teriri yo Mbaganda aka mukyala bindeeba Precious Remy era tegagatta teriri yo Mbaganda kati nabe interview ye yade ku TV n'agamba nti ye tapretendinga omukulu yali apretendinga kati ngoye nage muntandikwa tinze gravity simu kwano gwange era simulabe wange oze nagenda nenziika kituufu nendekawo ne business yange ko lunaku bbiri nenzitta nagala ne Brian oyo nekyo ngamba mbu nange wali tobikakasa wali opretendinga oba nali njagala mawulire just ekizibu ekiriwo nti TV olwokuba TV za Uganda ezisinga zaagwa tezirina bintu bisobola kuweereza by'amakulu actually ne TV za Uganda ezisinga okuba ziri ku kontoli ya gavumenti zimala galeeta abantu kubanga TV zaagwa kyo si kinene
ate nze mbadde nzeetaaza ki so TV zikyalike ezimu si zonna o TV zo nga twasigaza mu mawulire nga ssaawa ya Queen nga TV ki gwe ziri nkugambye nga saagwadda nga na pulizanta beziina era beebo muteeke comment awo abanna nga zina bapulizenta nga baagwa waliwo TV wano waliwo ne radio nga TV yavaako pulizenta yagwa nga radio yavaako pulizenta yagwa badde sizimanyi kankwanguyize kankwanguyize okikoleko research okitegeere Super FM ogiraba toyogera ti gundi z'abantu wano bye bituufu Super FM y'amaanyi yaliko omukazi gwe bali bayita Lecho Namwanje yali ku BBS we yava ku programu eyo gye yali akola teddanga ngulu n'essaawa ya leero waliyo omusajja ow'amaanyi anagikolako kati wasigalayo omuntu omu yekka ono abukyaza omunene ye yekka waliwo Full programu sebo ku Super FM eyoli omukulu si y'amaanyi yani yani oyade Peter Sematimba kaze sijulianga era zimpulira ziko omuntu omu yekka abukyazi waliyo Full yaliko katongole omutongole we yagivaako nesooka netagala Flavia n'agivuga nno era yalwana okufiitinga engato za katongole omutongole Flavia nekomawo Flavia wagivakola nakola ku ssimu manyi Full oba yavaawo simanyi tokyagiraba waliwo program bagiyitanga Full simanyi mukulikeyo kusimba kawungeezi kwaliko supercharger oyo babita Moses Nsubuga kuliko amoti omubalanguzi bakwaliko n'emmesa eringe bagiyita mukulikeyo kawungeezi okuvale bagivaako kati radio yagwa tegwanga bweriyo tezigwa kati tezigwa naye abawuliriza bakendeera kusimba okwo nnyini kwaliko programu ya Kapalaga baby oyagivaamu paka oba gundi n'agiddamu kakalaamu era ng'owulira nti kakalaamu yakalamuzanga bukalamuza ate ovuma omusajja wange boyi wange naye mwennyini akimanyi anti kakalaamu ng'omugamba nti yamaitayinga programu oyo gumwennyini ate asobola okukunyiigira bw'abanga musajjawo se omusajja nga Saturday nga tukeera muwuliriza kaakati biiti yayinako madamu Titi Tabeero ng'asomalako ebbaluwa baluwa yali y'amaanyi ogiwulidde bulungi ebbaluwa yanakuba Titi olava ku biiti ne kuddako Rebecca Jingo kati okumuwuliza tubaka mubake oba osaza leka naawe Rebecca w'amaanyi ng'omuyimbi naye yatuula mu ngatto kale ngera kikulaga ku radio ne ku TV n'ebyobufuzi walaba nemakindye okuva etwaviibwako Hussein Kyanjo boyi okufuna omubaka anaatuula mu ngatto ze wano tekiri ku radio okwata ku TV wano okufuna omuntu anaatuula mu ngatto za Hussein Kyanjo omugenzi wano emakindi naye TV okitegedde bulungi wano okufuna omubaka Lukwago oyo omulaba mu Kampala awo nze simwagala era avuluga nnyo kuba naye alayika akola Mwami Museveni naye okufuna asobola okukulembera Kampala nga Lukwago anagwa mu ngatto ze ogenda kuwulira nkulaga nakubona mukwano gwange ndijja neekajja kunyiika sebo ne Duncan program eyo nekera yabala olema babeerako ne Duncan kati olabanga omanyi tikiteta maako ne yaluwa amaanyi tikiteta maako bwe yavaawo program ya neetagala ne bagyetako fiiki neetagalira ddala fiiki ate okola tagisobola yabayita DJ Neeke kati Neeke kyalina nti engeri gyali nti balina ekibagala tikiteta maako kati bonna bavubuka baali bakyali bato kakati ate akyaka abawuliza b'emmandusa eyo nga Kabaka we yagamba nti omulembe omutebi kati yo girabanga weeri awo tekka nange kumanda embeerako lwakubejjulamu enseke
kumandi ebeerako bamwense waliwo omusajja wali bamuyita wakadongo kamaka makumbi kati oli Ibrahim ayinza okuba nga yammaye yakolanga programu yakadongo kamanyi nga muweereza mupiira omupiira naye bwe yafa omupiira ne kadongo kamu yakuba ekyuma programu zakola ki zatagala Douglas Lwanga yava ku likodi akatogo ne kasiriira aba yakafuluma bwati akatogo ne kasiriira sebo Jackson yakaddamu yaliwa ali ku Jackson yali esibe kuba kansala nago wa BBS kati ebyo kansala olitabya anti yagwa ate no boy wange naye yagwa nkubuli amazima ande tubadde ku bya media kati ngenda kulagana ebintu ebyantu omuntu kati seevu yoyo omulaba nageza ava ku program gyakola y'olugambo okufuna omuntu amufiitingamu oguluba naye wegenda kaliisoliiso straka omulaba straka mwezi yava ku WBS nefuuka ekizibu ye namulaba akoze TikTok TV naye kati ali munampa wengwa atagala butagazi bikukujja oyo omulaba kanti yadde ne ku ya Buganda ne programu ekyaganye kyokka nga byakolanga eri byakola n'eno so kati rape kiki ekimuvumya kati bino byonna mbadde nkuwa analysis nga bigwa ku rape kati nzo nali simumanyi ebyaddala nali simumanyi yava ku live wire tewagirabanga anti kibadde ngendo era kwe bamuŋŋambira ne munoonya ne mulaba abantu bonna siteekeddwa kubamanya kati live wire eyo gy'ogamba yakukyusa amanya ndoze emirundi oba 3 oba 2 kati bagitaddeire soup live wire baani abagitandika bazaala Toto na Natalia olaba program NTV y'amaanyi NTV akawungeezi y'amaanyi naye munnange Fredo yagivaako yakosebwa noyo kumaca mwasuze mutya eyagigendamu oyo omulaba kati nante eyagigendamu ogiraba kati ze TV yamwe kambeere open TV yammwe manyiiko abantu aba hati olina kiwani kyazaamu onagiraba oti ate nze nkugamba manyiiko programu ezi actually sira program manyiiko bantu manyiiko gwe n'oyo omusajja w'obugalubindi mulangira Kateregga mulangira ana wala kyabantu nabeera baavu n'oyo mulangira ziriridde wa si omulangira ayina ziri mu bigambo ojja kumisa omusajja mulangira ziriwa muyita nimwakuweeyo ku sente nze nja okumuwa era omuleetanga amaze kufunamu seboyo muza kale omulala yoli gundi DJ kyali wange Alexi kati wombuuza programu ziri ku TV ya munkuba n'onzita sizimanyi ate olina kiwani kyazaamu sebereerayiwa babedde nkirina kakati omukyalo ono lweipi nze sinza kumunenya ku submission ye gye yawadde wano si Muganda ekyokubiri manyi kifa mu Buganda kitegedde omanyi lwaki nze nasanyuka nnyo ng'owekitiibwa Katikkiro amiitinze Gashumba n'agaana okumiitinga kisa kya Mukama Gasumba si Muganda ayinza okuba nga yakolanga ebintu nga bikola mu butamanya nga tamanyi nti wano bivula kubanga waliwo bannaffe abatalya ensenene zituwoomera ziwooma kitegedde bulungi nekisa kya Mukama yali Muganda nga kyonna kyakola akimanyi kati nga olaba ono minisita Mayinja yani oyo w'amataka ali mu kudobonkana Mayanja Muganda era nze nasanyuka nnyo buli Katikkiro ng'asazewa miitingi Gashumba nga Gashumba zo okwetonda kati omukyalo ono abamuvuma bamuvumira bwereere tamanyi kyakola akimanyi naye mu Buganda ffe si ekiba si Muganda bw'obeera nga bw'obaga bugende bulyambwa olyambwa akulidde mu Buganda tamanyi nnoomuzi za Buganda anti wano mu Buganda titebasekerera mufu wano mu Buganda teboogera kibi ku mufu amanya ge kubagera yenna kitto Precious Remi byayisa gundi byetulaba wano omukyala Muganda
kati ekitegeeza abamuvuma mbu mu Indonesia babireke. Uliriza omukyalo ono tabuzaabuza bantu si Muganda. Anti ebintu byakola ebikolwa bye si bya Buganda. Singa abadde Muganda abadde akimanyi bulungi wantu Muganda wali bitakola ki ebitakola si Muganda wabula akulidde mu Buganda. Kywa tulina olugero olugamba nti obukadde magezi nga n'embuto wagayina kyokka n'abasiru bakaddiwa. Oba nkuddemu amagezi gazze obukadde magezi nga n'embuto wagayina kyokka n'abasiru bakaddiwa. So kakati otegeeza ki ku rape? Abamuvuma nze ate bengenda okunenya bamugaziyiza ennyindo tebagigaziyiza bwetyo bweri kyokka abagireegudde nene simanyi nendowooza abaana bajeddemu ka filter ali n'ekirala abakyala bano kati ng'oggyeko kubeera ku TV ayinza oba nalinayo bizinensi ndala kati nga lwabeera ennyo mu mawulire n'ayogera afunayo abasajja abamuwa emirimu. Alina omusajja we bindeeba si yo gwali bakalina ne kusaasira oba oyo mulala nawulireko mubakalina omusajja yoyo oba oyo mulala yoyo bindeeba kati byakkirawa rape yali ewaka gwe tumanyi ye muwase kati waba kyenjala okumutegeeza mwannyinaze nti wano okufa era kyova olaba bagamba nti omukwano gwo oba tasobodde kujja mu ddwaliro nakujja kuziikirako taba mukwano gwo. Nze anku wano tola nti oli kyali wange tosobola kukola mbaga nenkuwa ssente mukazi naye ngenda kunyumirwamu sebo ogwo omukolo gw'amaanyi abantu balina osonderako omusajja omuntu agenda okwabya olumbe lwa mukadde we ekyo kizibu ate olumbwe era nze ewaka wange saagala nkulimbe siinayo kadi yambaga obanga bapita mu meeting bakumanyi togaba ssente abamu nesiriwaza nze nkwesiriwaza kuleeta ebipapula ebya bajeti ebyo omuntu agenda ku ekyo kyoba okuwasa kya bwakatonda ayina omuntu omulala gwensobola era okusondera ssente ng'agenda kuzimbira baana oba omulwadde naye gwe kola mbagayo ngola mayiko yakoze embaga ye onyumirwe bibyo nze nzigye ndiye mala okulya ntandika okugeya mukazi wo naawe yamwagaddeko ki oyo ozase omuwulidde naye kuwa ssente oli era agamba nti namuwa ssente mu kwanjula kwe labika nali sitegeera ssente nziwa muntu ngaola kati bayiza woono omwana yeniro mulwadde Bobby Brown mulwadde naye wala omulala bamuyita Claude Chu naye mulwadde kati abo nzibe mpa ssente n'omuntu agenda okwabya olumbe lwa mukadde we ate nze nembaga sigigulya lugoye lwemba nabulwe nyambala sebe emikolo gy'abantu giwe ekitiibwa kyovola sigigenda kundaba kwemeka nsobola okumalako omwaka nga sigenze ku mukolo ate nga balina abagagga bangi nemayiko gwomayiko nadde ngenda kgenda naye nga ntegedde okugenda okuziikirako gravity kati mwannyinaze ono eiza nja kusaba TV eyamuwa omulimu esooka enoonyerezeeko omuntu gwe bawa omulimu kyova olaba simanyi lwaki tebateka okufuna omulimu ku TV otegera okuba nga olina bisaanyizo ki nga wasoma amawulire kati gwe wagasoma ono yagasoma yagasoma kozi kati musoma ne ku intaneti ne physically bagasoma ne ku intaneti bagasoma as long as however wali abagendayo lwa talenti zaabwe naye kati ebyo bigenze biggwawo ina talenti ki ey'obutamanya eyokupresent kuba naye talenti omuntu okubanga tamanyi no eyo information kati bagikuwabibwa ebiseera ebisinga naye nga kyovola ababa ne script abasinga na present abasinga tugenda kuga kino nakino 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 kati tojja kimunenyeza naye okusoma yasoma era ali qualified okubeera awo waali however omuntu oba n'opinion ye ng'omuntu naye alabika yabadde naye mutuufu akola ku TV ki togimanyisa ni kwa TV njiraba njagazaaki ye TV eriko present ow'amaanyi makona ekuli boyi wange ekulire brand wako akola ku lwomukagana yeeyo akola lwakumeko ono omukazi yalako okumugoberera buli lunaku akola ku makya bakola ku makya buli lunaku alina bamulaba ate oyo TV etalina bagiraba nga TV kibisebo tojogera tojogera sebo bamulaba bakubike kuki
Kutive joga itaina bakulaba. Andi ramba siba. Nenda gamba tebaana bane bambika tebajja kumanya. Omukyalo ono. Ayinza okubanga azanya emizannyo gya Pastor Bujingo. Jitya. Andi Pastor Bujingo ye pastor abeera mu church. Ng'abulira enjiri ezi. Abulira ey'omu church n'eyo ku TikTok. Era manyino ga dekano mukasale mukantere yeri. Abatasobodde kumulaalira live. Kati Reipina yakola bya ayinza okuba nga aweereza ku mpewo n'aweerezako ne ku TikTok nga okawadde kagenda ku TikTok si yo yapostinga maama we ne bamuvuma abaana then si waakuyiga ate ku olwo nalumwa nnyina nali kusaidiye kuba saa muntu azannyira ku maama yavuleyo n'agamba pulezidenti aba katonda wa ku nsi kinagaye ku ntandikola kuba saagase ng'ekindi sinsobola kuvuma kati wetaakebera buwongo era n'abaamuwa omulimu beetaaga kusiba kati abamukozesa bo bennyini nnyini beetaaga okusiba nolwokuba nti TV gyakolera ya gavumenti talina mutawaana anti TV zaano ezisinga ozeegendereza bapulezidenti abaliko bali bazze kutunda kyayi bapulezidenti abaliko bali bavuga bakozi baku TV n'afuna omulimu bapulezidenti abaliko bali basiimuula aseeyo seyo TV sebo TV zihayalinga abantu abali professional nkugambe TV za wano ezimu bapulezidenti abali bazze kutunda kyayi nga TV kyalina pulezidenti yalaze tunda kyayi tujja kujja kuwolwo bapulezidenti abamu bali bikwano b'abakozi kati gwokimanyi nze mba kubanga njagala okukola ku TV singa kanya TV emu kwenkolako kwantambulanga ne pulezidenti nga nze nkwata ensawo yani mu kontrol n'entuuka era nga kyokikolawo ekiti olina gamba nze gundi yeyandeeta anze najja ne gundi twali tuzze kubika abo baavaayo baagenda naye nga baakolayo kati obudde buno omulembe gwa professionalism ino obeera nga oli qualified enough okola ku TV oba ku radio nkumereyo kwa pulezidenti amu ompe ku mpapula zaabwe nga pulezidenti akyatalina mpapula sookundeta kuzaali tojjo owulidde litojjo litojjo alayika yasoma sigamye ti yasoma kakati waliwo omukwano gwange gwensinga okwagala ennyo singa wange Jasiri nantume sokundetera kuzaakaleera tetulumba tetudisikasinga bantu tudisikasinge pointi osobola okumpa kuza suuna beeni asoma beni yasoma yasoma tisiganye yasoma mawulire Masaka eyo yasoma ekiriwo gamba nti TV ezisinga kati zifuna abantu olw'ebitone byabwe kubanga waliwo TV oba radio ng'omukozi yasinga ogigattako nga yo temugattako sijja bakubuuza kuba kati ojja kumenya abantu wano waliwo TV waliwo radio nga kituufu y'amaanyi naye ng'omukozi oyo waavaako radio kigikosa oba TV era nga n'abakozi tugenda tupaala bupaazi nze gee katongole va yava ku fuludoozi ne Flavia Sada newambuuza akola kanga mugulu simumanyi naye nga nze fuludoozi nkeera nekanga wala lwakuba nti nkeera genda okola Blasio Mukasa Zambaali balometa okitegedde bulungi kyokka era olwo yagivaako bali ageze mu lummula eri we yagenderawo nga sikyagiraba so kati weipi omuwava kaki weipi nga yo omuntu ekituufu tategeera byentegeera otegeera birala ekirala lepi byakola bituufu kubanga si muganda kiyenna kitto wano katonda ali ogwo omweka gwe tusinza kyovula abasebe baga tomugattako kintu kyonna katonda ali atya omu kati nze essaawa ya leero kati yagambye pulezidenti asobola okutta nze ajja nzite ate ndi Nairobi pulezidenti mugamba ajja nzite era asobola okutta nga we yattaani pulezidenti alweyo gwe yatta awe sibamanyi be yatta anti abamanyi kati ye era kati omufakiti ono omwana kwa UCC tekola singa ono emukwata wabanga yakyogedde tufe asobola okutta ono singa emukwata
n'atubulirayo kitegeeza waliwo abantu bafe abadde nga bafa nga president ne P be babatta yani rape nga be babatta eza nga rape abatwala president n'abatta ono kati singa bamukwata n'okuba TV gyakolera twalasobola kumuvunaana ewaabwe naye nga amazima matuufu gali nti kati maama wuuno nayinza okufa pulesa kukazito akamuteereddwako abaana bamuvumye nnyo bamusonyi ate bamutandika butandisi bamutandika butandisi tukakola vita nakujja kuwogera ate kubanga wano mu Buganda wofiirwa anko nze nafiirwa muzeeyi wange dankani namaliiri bangi bakyali bange bajja okunziikirako baali bangi waliwo omuwala bayita Gulesa tuno obutondo omulaba nze nali maze omwaka mulamba nga soogera naye nga tetukyayogera ng'omanyi abakazi baba n'eŋŋambo gambo nga nagenda okulaba nga alina ebigambo bingi ngamba ate base nga nyomba n'omukazi nemuteerawo embeera omwaka mulamba gwe nali maze nga soogera naye naye we bajja bonna nga bava mu takisi gwe nasooka okubuuza bonna mala kulaba okupakinga booti kuba bagira mu ddoni neddankani gwe nasookerako baali tokisuubira kubanga Bosco boy wange teyajja ate nga nasooka n'okubikira eno kalongo manager wa B2C baani naye olwalaba gurupu ng'ekkirira actually ndoza Gulesa oba yalinganga yalubanga wanga wakunawa nga bajja batambula baliwo najja mbabuuzaako ne musika mulayini ne mwani haga kandi mugamba waba nga aliwo ebyaliwo kusaba kunsonyiwa newe bali kujja kunziikirako muzeeyi wange kyuba ne Gravity yagambye manager Roja neyanziza nnyo okujja wayinza okuba nga aliwo ebyalumira naye nkwebazizza okujja Gravity yakyogedde nkwebazizza nnyo okujja yakizaba emirundi nze twawadde Brian oyo ewa Gravity nagamba bannange nfiiriddwa mama nga tulatulogera fika nfiiriddwa maama wange naye byaddala mbebaza okujja mwebale nnyo mbawandiise ku mutima kakati wewulira omuntu ajja nga akinagguka kakati omuntu osobola okubeera ku kyalo ng'abantu tebakwagala ofiirwa bagana okujja okuziika bwe tebakwagala Gravity ayinza okuba nga alina obuzibu bwesikakasanda ate bwebuli n'abaana banno bafuutu sooji kyokka tebalina buzibu ku maama ekituufu Gravity ayinza okuba nga alina obuzibu mu famire y'Owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tebabulina na maama era kyovola nti Miki yazze mu kufiirwa kakati oyo alinganga Bebe Kulu yani Bebe Kulu tata wa Gravity tata wa Bubi yafa teyagenda bwemba sirabidde kyokka niwonadde mpulira bamulanga teyazze basi kwagala naye wonera emi bwe yagamba yakukubira Eddie yawe twogere ku nsonga zino kadde ngo sijja kumuziikira oyo taba mukwano gwo anko nze nali nze tulidde Gravity embeera gyalimu waka enisaifanita nkinalimu ewaka nga muzeeyi wange afudde nga bakyali bantu bakuja nalinyiza okwetuga kaze mbamere gyasiika okufuna ate yali embi bagane bagamba abaana mugende munaze taata wammwe netusimba layini kati omukulu w'ekika n'agamba nedda bazaala bokka nga tusimba layini ndoza abaana nga 50 baana nga layini ngisigaddemu bwomu kwanza nandi otya nga layini ngisigaddemu bwogu nga bali bonna batudde neŋŋamba Allah nenyingira tata yakuzaala we komu ewali ne muganda wange webula naye tezigatta kibula nebala atya tezigatta yamuzaala eyo mbalala nenyingira nemutesaasira netumunaaza naye nga mpulira nfa nayinza nokukutukira awo kati wenafuluma era ngende busuka kubetwako wali mu kkubo bandi awo nga baddankani bazze n'oyo omuwala Grace oba ne mubajja yajja
ne Bitusi ne Enoka ne Naliri ne ndyoka afalamu ko kuwe ne tunyumyamukko kuba ne kulwali awo ne mbalambuza ne waka ne agane basenga nyo manyigo okuba ku Bulumbe ngo abantu bagamba obe Kampala omwana mubbi ata ina mikwano wakategedde tuva minisita Kasolo yagambye Gravity akoze emikwano nzize kulwa mukwano gwange Gravity ffe twagenze okuziika nga tetugenze nti bibiina bya bufuzi nga tetugenze nti tuwalana wabula nga tugenze okuziika mukadde wa mukwano gwaffe mukadde waffe kubanga asobola nange okunzala mukyala n'oggumya mukwano gwaffe Gravity wakomawo waddemba okudda mu ntalo ze n'abantu baabalala ffe tebitukwatako naye nga kiri twamubedde okulunaku olwo anka omuntu ng'ofiiddwa maama wo taata wo n'otafuna bakumakuma bayiza wera nja kuswala n'omukisa guno okwebaza Modula Modula yabaddewo nnyo kuba Gravity nnyo n'oyo omwana yani ono ani bakube Saalongo bakube gundi Sony Style nja kwebaza abaana abo n'abamawuli abalala bonna ababaddeyo bambi ng'olaba nti buli muntu ajja n'agoba Gravity madamu Betty Mpologoma omunsi wabawo ku Lumbe babiganyeganye omukulu jjejje nkwebaza nnyo Code Base Entertainment abantu bakoze ebintu naye kati ng'osinzira ng'owula TV namba jjejje aluwali bayitagisa miliyoni 5 aziresi Code Base alwali bayitagisa miliyoni 10 aziresi kakati kyova owulira ono ate omunyolo actually sina munyumba kubakusonyi kumesoninge Kabira n'owulira ono atalina kika ye n'asinzira ku TV y'eggwanga eraba ensi n'ensi naye kanzira ate sinza kupositinga nenayogera kina kukola okubataddeko enjala mpanvu nze mba sikwagala era embanga nfiiriddwa nga baba tojjanga pulezidenti ye Katonda w'oku nsi Sebo ne banyama tetujja sukakaawo ebigambo si birungi naye mbere bulungi mweraba